Biko ku Master Parrot. Tuwe kumbozi ya Parrot katono. Here, and where? And so, if Bobby Wine is dead, you are the next Bobby Wine? You are the real Bobby Wine? It was proclaimed when Bobby is not the world. I'm the next Bobby. You are the next Bobby. I'm the baddest. You are the baddest. And the calmest. Said that Bobby Wine we yetaaga Bobby Robu. Obijukira. What answer? Yeah. There is straight where? Here, and where? And so, if Bobby Wine is dead, you are the next Bobby Wine? You are the real Bobby Wine? It was proclaimed when Bobby is not the world. I'm the next Bobby. You are the next Bobby. I'm the baddest. You are the baddest. And the calmest. Said that Bobby Wine we yetaaga Bobby Robu. Obijukira. What answer? Mwenge. Hata wadia bibi yaterera mabega kawo. Mwenge. Parrot yo mwenge gususi. Lwapera simanyi saga ntuswa kubanga owuli. Omwenge gususi. Banaka mulaga kusawa nga munana. Omwenge gususse bw'otaaguveeko ojja kufa. Ekibi nti maama we akyali mulamu. Tekinyuma kufa nga muzeeyi akyali. Wale tugamba nti muzeeyi agende. Kati kiyinza ggwe alina okutereera. Omanye ebintu bino eby'omwenge bya nnyini byo. Nnyini kugunywa. Yalina okwekontrola. Yalina okwetunulamu n'akizuula nti kino sikikola ki. Kyenkola kikyamu. Parrot kyokola kikyamu okunywa omwenge. Oli musajja mukulu. Tuve wa Parrot. Oli musajja mukulu. Tulina kwongerawo mboozi awo. Toli musajja mukulu. Va ku mwenge. Mbaya tusoke tukongratulating Parrot. Pira muleke. Parrot muleke. Va ku mwenge. Omanyi lwaki nkugamba ekyo? Bw'otunira generation ye ey'abantu beyajja nabo. Omanyi one of the biggest inspirationszetulina mu bulamu be bantu betukuze nabo. Now if Bobby Wine cannot inspire you enough, babebekulu be mwayiriba nabo nga tabasobola kwe-inspiringa. Kati nze nsobola kutuula ku TV kino ne nkugamba ki? Va ku mwenge. N'alaba interview ya maama we. Asobola ku muzigo ku kazigo ewa maama we. Parrot. Yasula. So it is upon you okutandika okukirowoozaako. N'otava nnyo ku nsi. I don't deserve this. Okitegeera. Then awojja okutandikira onoonye. Obulamu si kubeera mugagga nnyo. Obulamu kunoonya ekyo. Survival? Not survival as such. Because bw'okifuula survival obanga alina obulamu bwo aiming okufuna. Beera sooka onoonye ebintu ebiri basic. Woosula, ky'olya, ky'oyambala. Ebirala bitwegattako bwegasse gye tugenda nga tutambula. Naye kati omusajja bw'atyo tutandika okukaaba naye muguni mu muyambe, tutandike n'okunenya abantu abalala ku lw'omwenge gw'omuntu bye bagumugulira. Otuuke okubeera addicted ate tudduke mu zi rehab. So bw'obanga Parrot owuli oyagala kukyukakyuka oba toyagala, tusabe Katonda atuyambe tubeerewo ng'ogenda. Yes, va ku mwenge. There is no excuse for mwenge. Tetulina gwe tugenda kusiibako kintu ekyo. Tukisibe ku maama, tukisibe ku ani. Va ku mwenge Parrot. Kale, musiibe bulungi. Sumulula